Okay, buterefu ku 10 tonyeza Wasat Radio 4 ensoso zine 10 tonyeza omusambu Radio 7 era kalabijikuba kama bwaka barega kusa 12 tonyeza omusambu Radio 8 eboma abemasaka ne bitunde bitranyewo honorable akati no banga nebo ofunye nabyo byoboragako biba mu mukadde akati emyaka emipya bakolerera mikolerere temujanirizanga with a lot of excitement ejo muyina ate kukola bukozi gibere mirungi emikadde nga mumaze okuyitawo wakiri ofune kubisinze ku byofunye mu mukadde esebo nolwekyo toyo cha bipiira toyo cha nyumba waliwo abavuze obubi boda ne bavaako ne bagwa abala bali mulago magulu bagawanise ogenda ate omwaka gochakaliramu gobo naboneramu kubanga obadde no magulu abiri boba ku magulu abiri wafunye miliyoni emu yokko omwaka kitegeza kugulu okumu oyinza okugenda ne mitwalaga abiri kakati nulwicho abantu mwegendereze nnyo nga muyingira omwaka wow honorable wotukidde nga nva kusomera no kubawuliza ku kiwandike ekivudde wa brigade ya General Damulira kulembera mu kulwanyisa umenyi bwa amateeka no komye emisango abayimbi bafuusa abayimbi ekyabadde mu bivulu ensonga bazita gali yo police gayise ezise gangs bo bazita gali simanyo babuli omwagezako kwenyweza asobola okutambula na alimetusibwa ko bulabe arrival way na yeno trend irabikanga yeyongedde etandise okukosa kati obulamu lero tulabye muyimbi ali enskin alumbiddwa ateberezebera okuba muyimbi munne makage ebintu nebyononebwa mamotoka mandabirwa muziyise naye kusinzira ku damage irabiddwako nga eraga abakikoze babakubanga bakutte ku muntu cyandi badde kizibu nnyo ndubuusa mutizo zimukwenda tswezandi badde zibera mu ennyo Luganda honorable badde we banga eriwerako nabayimbe tubadde tutya wano walo badde tebanatuka ku level kati je tulaba wano oza kiche kiyinza okukolebwa ku brother bo bano kyoyinza okubagamba naye bwe tugenda weralikiriza obuzibu obumu obubeerawo nti okuyimba kuno kitone kakati ebitone abantu abasinga babyeyagaliramu naye nga tebafunye kuyigirizibwa kumala so ogenda nosanga nga abayimbi abasinga ekyamazima tebasoma abasinga kubanga tikyetaagisa nnyo kusoma okusobola okukozesa ekitone kakati waliwo ebintu bingi betufunira mu ssomero abantu abamu bo balowooza okusoma ofuniramu lupapula nti degree esooka eyokubiri certificate ya senior 6 naye ekyo kyokka si kye tujja mu ssomero mu ssomero tufunirayo n'okumanya engeri y'okubeera ne banno boyagala ne botakola ki ne botayagala kakati ekintu ekyo kitera nnyo okwerabikirwa oba okweyolekera mu bantu nga okusoma kwabwe kwa kiboggwe engeri gye bakolaganamu ne be bataagala kakati nze tosobola kunsanga nga nakubye olukuŋŋaana nenvuma omuntu gwe siwagira oba nga nazze wano ku radio nenvuma omuntu olwokuba nyina kyesikkaanya nakyo lwaki kubanga mu masomero twagenda agamu twageberanga mu bisulo agamu twabeeranga mu kiraasi emu nga obeera n'omuntu nga ye yakusinze naye n'otuula naye n'obeera n'omuntu nga gwe wamusinze naye n'otuula naye nga toleeseewo gaali oli eyakusinze otuula naye nga toyinza namusuna olw'okuba yakoze eki yakusinze kakati ebyo tujja tubiyiga nga byo si byakulubaawo naye tubiyiga munsi oba kye bayita sociability omanyi abantu tebabeera social mu Lungereza olutuufu babeera sociable kati social kirifaalinga ku birala nswera ngejetuwangala ne bannaffe fe kakati ffe tuyiga okubeera ne kamaladale oba engeri y'okukolagana ne banno si nsonga oba mukkaanyiza oba temukoze eki temukkaanyiza abayimbi abo ebbanga lyonna ate si wano mu Uganda wokka jjukira nti tulina batupaka Shaku ne Notorious B.I.G waliwo boozuula nga n'okufa kwava ku butakolagana Michael Jackson naye yali alina gwakubagana naye abayimbi ebiseera ebisinga obungi tebatera kusikayo mpapula za buyigirize kuba tebaba nazo lwaki omuyimbi atandika okuyimba nga mu myaka gwe gye wabeereramu mu ssomero kakati n'atuuka ekiseera n'amanyibwa nnyo okusinga omusomesa kakati jjukira ebintu by'okusoma tibiriramu nnyo kyakulabirako kiri awo omusomesa akusomesa biology ng'akugamba ojja kubeera musawo naye nga ye yennyini amusomesa amumanyi bulungi ate si musawo
kakati bw'obitunulira nga neddozi bamugamba ngambi empeke omira nnya bwe kibanga okusoma byasomesa ebyo kyekikufuula omusawo kakati ekyokulabirako kiba kibuze n'olwekyo omuyimbi yajja nga yakubye ekivvulu nga n'omulaba basasula kati ate najja atuula mu kibiina omuli omusomesa asomesa byatali akusomesa obeere ne future gy'atalina ye agifuna dda era tebatera kuwangaala mu masomero kuba tewali byakulabirako bye balabako mu busomesa ne mu kusoma ebyokulabirako biri ku siteegi ajoogera eri kati wajja wano ayingira nga tayagala kumanya kitero tugwako bwe tuyingira public life nga tukyali mu masomero nze nange nagenda okufuuka guild president e Makerere nina ba guild president be naddira mu bigere naye ekyamazima nga abamu tebaamalako kubanga nga bw'ofuuka president owulira nga osukkiridde kwegamba biwanono nga obibuuse ekisooka olufuuka guild president boze ennaku zino nga bigenda bikyuka nze olunaku lwe nafuuka guild president nendayira namala ennaku 10 ez'obuweereza White House eya US ne nominating ku American Council for Young Political Leaders Washington DC nga banneetaaga okugenda mu White House nsinga ne George Bush Jr. Mu kaseera ke kamu nga ne Gaddafi ayise kakati nga enkuŋŋaana bbiri ziriyo mu lunaku lwe lumu ninaanza okusalawo waawo okulaga Gaddafi manyi yakubagananga nnyo ne Amerika era nasalawo obusazi ne ngenda mu Amerika vice wange ne musindika wa Gaddafi so obunene obuli awo ogenda okudda nga toyagala kumanya olyogeddeko ne president w'ensi yonna badde wali bamflyinze bantaddewe kusula mu White House kakati tulina wano abakulembeze abatalabangayo naye jjukira febe twabiraba tuli bayizi kakati omuyizi otudde bwoti vice chancellor akugamba mbu ate biki professor akunnyonnyola omulaba essaati ayineemu nejo yagijiddemu oyinza okuba nga toyagala kola ki kumanya akati abayimbi baffe bano ebintu ebyo nabo siba njawulo ku bayimbi abalala era bibatawaanya obuzibu bwe tugenda okufuna nti ate balina kye bayita show business bw'olaba oyo alien skin okufuuka w'amaanyi ono munne yamala mukuba luyi bwe yamukuba oluyi ono naddira ku lunaku lw'ekivvulu ekyono eyamukubya oluyi naye n'ateekayo n'afuna protest support sympathy oba sympathy support but usually ebeera protest abantu Uganda sympathy oyina okufuna sympathy eri omuntu oyina okuba nga oli mutegeevu naye abantu abasinga okubibeeramu tebabeera bategeevu n'olwekyo ebeera protest support sympathy kyetaaga obutegeevu bungi ate mu Uganda tulina a very low relative maturity of the masses intellectual maturity eri wansi so kakati ne bijja nga byeyongera balina obutakolagana obwo beef naye ng'eri based on public life kati bino bye bakola ne bakola eggaali relationship eza public n'abayimbi baabwe ne relationship ya bitongole bikuuma ddembe oba gavumenti n'abayimbi eyo naye egenda kuleeta obuzibu mu Uganda kubanga tulina gavumenti ekiririza ennyo mu task forces mu kifo kya institutions gavumenti erowooza nti boddira mu ghetto n'ojjayo abantu babiri basobola okukolera omulimu ogw'okukiikirira ghetto mu gavumenti yo ekintu ekyo nakyogerako yo berowooza nti abantu babagala nnyo kakati katugeze waliwo n'omuvubuka omulema edda yabeeranga ndoza n'ekyagulanyi Buchama nti presidential advisor on ghetto affairs oli yaga ntalaba ku mukulu tamulabangako kakati ekisooka omuntu gw'olonze ye yennyini ali mu ghetto kati ate oyagala kuwa amagezi ku ngeri ki abavubuka gye bayinza okuwona ghetto ye yennyini yalemwa kibanga kugenda mu ddwaliro n'ojjayo mulwadde n'ogamba yabanga akuwa amagezi kubutafuna bulwadde obwo ye yennyini yalemererwa n'obufuna n'abufuna kakati oyo tayinza kuwa magezi kukuziyiza bulwadde obwo okujja nga oyagala bwagazi kulaba ku bantu be buluma babeera batya kati oli yalemererwa singa waakiri ofuna omuntu nti ono professor yakuguka mu ngeri yo transformation from ghetto life
nafuuka omuntu bano abava mu ghetto ne bafuuka abantu nga n'envaayo ye naye tagimanyi abo babeera bubeezi ba motivational speakers si presidential advisor era nabo beyitambo bakuba akajji basamba akajji weyogerako naye bwe yakasamba kati oyo tisi yakola gavumenti si ayinza okuwa amagezi biri ebintu advisor ayina okuba nga anoonyereza ateekwa okuba nga yanoonyereza okitegeera kakati Uganda egenda efa because we live in a situation where eggwanga lyaffe government ebirivingira mu kola puppet institutions puppet abatuuliriza kagologosi government erowooza nti president alowooza nti okukulembera obulungi buli kitongole kirina kubeera kagologosi ke nga waya zaasise ke kagologosi bye kakola akagologosi kabeera ne waya emabega puppet master nga yasika bw'oba oyagala omukono guwanike osika waya ya mukono buno bateeka ku gaali nekakunkumula amazina amayitirivu kakati bw'obeera ne state nga eyina puppet institutions kitegeeza the puppet master puppeteers the whole country to a direction ye gyayagala ekitongole ekiramuzi ne kibanga nakyo puppet institution ng'emisango akuba simu nti gumusinge kitongole ekyamagye puppet kuba eyo ekolera ku order ye commander in chief electoral commission puppet political party ye tebalonda bakulembeze yabalonda kakati naddira ne mu ghetto n'asindikayo puppet ebintu tebibeera ku professionalism nti omuntu kyamanyi kyassa mu nkola naye omukulu kyayagadde kakati bw'osanga nga byayagala si bituufu nga bikyamu eggwanga lekkubo lyekola ki likwata kakati bano abaana ekibatawaanya mu kwagala okukola puppet institutions ne mu bayimbi gavumenti yateekamu amaanyi osanga omuyimbi ng'ayina emmundu etaliko license osanga omuyimbi nga bw'aba yayogeddeko ne president ku simu jjo bw'alaba ate ofiisa amugamba nti law and order agamba talina kyaŋŋamba so tugenda kufuna akaseera ak'okuttibwa abaana abo bagenda kuttiŋŋana naye ng'ekibatawaanya butamanya tewali kirala si kubeera abo amaanyi bakola ki kubanga bato ze tusuubira mu bayimbi zandibaddenga ku stage nga bw'olaba Shiba ne Cindy ezo feze bato ze twagala nga balwanyisa muziki abalabi ne basasula ne bajja balaba nebine byebikondekonde bino baba bavudde ku mulamwa okujjako ng'ate kati bayingidde boxing muhanji n'abategeka nagandi kakati bano bakole ki era nze nabadde ntandisa obyagala nga bategeka ebikundi ne bakubagana ebiggwereeyo so bino bibatandise that is a degree of criminality era polisi bwetayanguwa kukwata abantu ntwabo kubajja mu society bigenda kututawaanya abantu bebuuza mulimbi omu alien skin gye buvuddeko yalumba ekitebe ekimu ekibyobufuzi police statement kyekati no teria yawulirwa nako ku nsonga ngezo waliwo ebintu ebimu abantu balowooza nti kiringa ekiraga nti bw'abaako ebintu byakola government ebinamu interest tebadde tefaayo kati essaawa zino we kituuse kiyinza okuba nga government kigiremye okuhandolinga nga tekigisuseeko tekigiremye naye kiginyumira government eyo gyolaba candidate abadde akyagitawaanya ennyo muyimbi so kakati eyina focus ne interest nene mu gundi mu department y'abayimbi so okubaleka ne batabukatabuka is enough diversion era bayinza obbireka nga focus zaabwe ne bazijja ku administration and leadership ne badda bombe nnyini mu kuba bajja nakubongera batendeka bafunire eddala eggaali nze kyendowooza gavumenti kyeyandikoze abayimbi bano baba baagala ebyo ebintu edda twalina leadership school ekyankwanzi simanyi oba ekyaliyo babatwale bona abayimbi barounding off babatwale babatendekeko bafune military training bofuna military training ovaayo ng'olina ebintu bingi nnyo byotegedde nga otandise n'okufuna n'okutegeera obulabe bw'emmundu era nga newe bagikuwa olwawo gikozesa naye eriyo gw'osanga n'emmundu nga yayize buyizi kukuba sabbaawa
bino batujira nojuza file ne otambula gundi natekako IGP natekako crime intelligence netekako no samu kiwatu no mutunuliranga buli walaga agitadde mu t-shirt nga kano kenyambadde mbwerabikeko no manya nti oyo tamanyi mundu kye kitegeeza gwo kubeera obubeezi ng'ogiraga abajagala bayinza ogikujjako olw'ensonga ez'enjawulo naye buli sasi lyefulumya ze statement zojja okukola mu ggwanga so n'olwekyo nze ndowooza gavumenti yeetaaga okufuna okumanyisibwa okwenjawulo ndowooza wabeereyo ate lwakuba nti abawebuzi baabwe ababayimbi bayinza kuba tebabawa bulungi bintu ebyo obanga tebabimanyi naye kakati ekiseera kituuse gavumenti ekitongole ky'abayimbi etandika okukinoonyerezaako engeri gyegenda okiyamba away from criminality. Wow, tugenda kuwumulamu katono bwe tukomawo honorable era still ku nsonga z'abayimbi twali tulina okwogera ku nsonga eyo wiiki ewedde ne nobaako byokwasaganya gwe twalabira General Sale ng'aga nti abayimbi kati ndowooza 2025 tajja kwetaagayo n'omu agenda kukola n'obudde babonoona bwonoonyi bwe yandibadde nga adda ku bintu ebiyamba eggwanga tugenda kudda otwe ku ndabayo still kubanga kino kisuse ku bana ababiri kakigenze ku industry yonna then ojja tukubira mu tochi president era alonza abamu ku bayimbi abiri mwena okulaba nga industry yo eyongera okubeera represented eri government n'okulaba government eyisamu enteekateeka zaayo ombulire kati nga gwe aluddewo kuba olina kyolabyewo koko kina impact n'emu gye kyongeddeko kyava ku ki abayimbi bano okutandika okwambuka waggulu eyo ekisooka General Sale akola ku yakulembera oba coordinator wa Operation Wealth Creation ayamba abayimbi ayambi abalimi ayambi abaki byonna nga coordinator ekyokubiri twali tuva mu nsonga nga bbiri ez'amaanyi ensonga yasooka yali ya byabufuzi mu byobufuzi ebyo nga candidate yasinga okutawaanya omukulembeze aliko kati yasinga okuba ow'amaanyi Honorable Kyagulanyi yali muyimbi n'olwekyo waliwo ekirowoozo nti mu gavumenti n'okulengera ti abayimbi bano bafuuse ensonga enkulu mu byobufuzi bya Uganda baali tibabeerangako mu byabufuzi nnyo era waliwo n'abalonzi abajja nga bapya mu kulonda mu ggwanga olw'okuba baali bo bawagira omuyimbi bwabwe era nga ebiseera ebimu bamulonda nga artist of the year naye nga tebalina mu byabufuzi kati bwe yayingira najja nabo so twafuna ne first time voters mu kulonda okwaggwa okwa 2021 olwa effect eyo n'olwekyo eyo study yaliwo yalaga nti abayimbi beetaaga proper governance mechanisms beetaaga obukulembeze beetaaga focus neneko by government ensonga eyokubiri eya COVID-19 nti COVID-19 mu business ezisinga ezaali affected ye business ey'okuyimba kubanga abayimbi baffe ebbanga lyabwe lyonna music waabwe okusingira ddala baafunanga nnyo mu bivulu ne mu performances eziri physical kakati COVID-19 bwe yali azze lockdown zezo bo zaabasibira ddala nga tebakyazikola eziva mu bivulu naki naye abaali bamaze okuyiga okugenda ku YouTube n'ebirala n'okukola virtual performances bo baali bakola n'olwekyo abayimbi ku nsonga ezebbiri ne batandika okudduka waggulu ewa General Sale kakati mu byenfuna ne batandika okubawa ssente ez'okuva mu muggalo oba ez'okubanga mubeerawo nga mukyakola business naye nga muli mu muggalo oba nga mwakaguvaamu mu byenfuna eyo nkola bagiyita quantitative easing oteeka otya ssente enkalu mu nsawo z'abannayuganda kakati ekintu ekyo kyali kirina okukola bonna naye baakikola nnyo mu bayimbi okusinga lwaki kugamba bwe ntyo kati ewaffe e Masaka waalingayo omukyala ng'atunda manda gana ag'okugolola ag'okufumba mu paasi z'amanda ezo bwe zityo Chako ng'akozesa ensawo 3 nga kapito buli nsawo nga ya 8,000 egyo 8,000 24 kakati bw'omuggala mu muggalo gye bayita lockdown
okumala emyaka 2 jukira nti ziri ensawo yawererangako abaana n'asasulako n'omuzigo gwe mu nnyendo kati yagenda okuva mu lockdown nga sente za kapito yennyini nga yamulya kubanga zabadde alyako nga takola kati oyo omuntu aba yeetaaga physical cash mu nsawo ze gye bayita quantitative easing process eyali alina okuviira ddala mu Bank of Uganda era n'amawanga ag'enjawulo gaafuna obuyambi okuva mu World Bank nga gakoze proposal za sente ezo newono tulina ze twafuna oba IMF yazituwa zaalinga za kukola ekyo so n'olwekyo abayimbi baali tebasaba ku sente za Genosalez omu nsawo ye baali beetaaga kufuna sente era nga zajja ku nsonga ezo era ne batandika okuzifuna so n'olwekyo bw'omala okufuna sente what do you do quantitative easing kitegeeza okwongera sente mu nsawo yo oyongere okuddukanya bizinesi yo oba kitegeera kakati mbuulira ku bayimbi bonna be bagoba ani alina hit omwaka guno guwedde tewali kati kitegeeza beerabira ne batandika gufuula mulimu kusaba sente eno nga yesoosi nga gye bafudde sente omanyi wano mu Uganda tulina ekizibu abantu abasinga okufuna ku sente tebaawula okubeera ne millions of shillings n'okubeera miliyoniya tebabyawula nalebo mpaamu ku njawulo ate kipya nange nno mbadde sikiwulira kati olwaleero bwe nkwata n'enkuwa biliyoni 8 obeera oyina billions of shillings naye tobeera biliyoniya era ojja kulwanyisa sente ezo bw'oba obadde omanyidde obukadde 5 ku akawunti yo ogenda kuzirwanyisa oba kuzikasuka oba kukola gaali oba kugula motoka zikuwerekera oba kugula kukasukako paka lwoddayo ku miliyoni 5 n'olyokugamba nkoze nti nga buzze oba kitegeera oddayo mangu mu bajeti yo kati bebatulaba ku mikolo abamansa mu bivulu kasita olabanga omuntu amansa sente bw'ati manya nti si miliyoniya era si biliyoniya ayina bubeezi billions oba millions era nga bw'amaliriza muwe buwi mwaka bwe ziba zaali nnyingi oba myaka 2 bwe ziba zaali nnyingi era ebyo bwe biggwako tojja kuddamu kuwulira nga amawulire gamwogerako tojja kuddamu kuwulira nga bamutendereza bano ba bloggers tojja kuddamu kuwulira nti yajooze ebbaala n'agikuba ku ttaka waliwo abaddiranga n'akwata kabando ak'emitwalo 5 eziba miliyoni 5 nassa ku faani oba ku kiwujjo mu gavana ne kiziwujja abantu ne balwanira ezo kakati oyo ayina bubeezi millions naye si miliyoniya kitegeeza nga okola ekintu ekivaamu sente eziwera ezo kati bw'oba tonnatandika kufuna kyokola ne zivaamu toli watomera by accident so kati abayimbi bano bwe baafunanga sente ezo bo balowooza nti source of income ekyuse kati bavudde kuyimba kati eri ggulu ne babanga buli ddakiika batwala butwazi ngero kati jeno omanyi obuzibu obuliwo kakati abantu bali kuba kati bw'oba oyagala tukinyweze kati twagala tukole bwe tuti kati twetaaga sente bwe ziti kati basookera kutwafiirwa ebivvulu bwe watuwera sente zaffe zizino bapromota ne babawa abayimbi ne babawa abaki ne babawa so nno eyali candidate Mwami Kyagulanyi n'atandika n'obbawa amagezi ne mugenda kujogebwa kakati ekyabatuuseeko kyalwawo kubatuukako kibadde kisuubirwa era nze bulijjo simanyi lwaki tebakibagamba kubanga tebalina kibatwalayo tosobola kubanga buli ddakiika oteekateeka kukola kufuna wealth creation nga katugenda mu myaka 3 nga bakuwa sente nga naye tonnaba creating wealth nolowooza nti gojjamu creating agobeera bikulemye so n'olwekyo abayimbi baffe abo tebategeera kigenda mu maaso era beetaaga kubuulirirwa kaakati baddemu bayimbe bamanye ennaku yaabwe bategeere nti systems ezirina okuteekebwawo nga bw'okola hiiti egenda okuggwa mu matu g'abantu ng'ekyamazima ne mu banka okoze hiiti nga n'ewaka esigiri zikola hiiti nga n'abakyala beeyagala mukyala waasazawo kyayagala kyakola oba buli ddiro lirimu firiigi ng'oteekamu oba omukyala ayagala kusula mu gaalubindi mwasula kubanga wakola hiiti neereeta ssente zaayo
era sente nozikolamu ebyomugaso so toyina hiti tututeganya kubanga buli mwaka oyina okubanga kisera bakole sente ng'abayimbi singa abasabi buli bayimbi ate muleme kufuuka basabiriza ekyo kyabadde kibagwanira wewa akati honorable nsaba onzikiriza otuyisewo buyisi kuno tudde mu byobufuzi n'ensonga z'amateeka mubaka bw'omukulembeze ng'ali Lwakitula obwo 224 enanga gwako agamba nti yenyamidde olw'okuba nti awulidde okulajana kw'abantu obubbi bw'emmanyi bufuuse obubbi bw'emmanyi era olw'ensonga eyagenza okukizula ng'obubbi buno businze kubanga bubaawo lwakuba nti poliisi ziyitiridde okuta ababbi abakwatibwa ku byalo era ye n'agamba ng'akozesa obuyinza bw'alina ng'omukulembeze ekyo kakati maneya ne emye tekyali kubata awo nno nze we singa okutya mu mateeka gano agakusira ge gakuta mu mateeka mutugamba nti omuntu nga tannaba kuzuulibwa nti omusango yaguziza aba innocent kago akansomesa wano constitution yemwe era yagamba president ate nemuwa obuyinza ate era obujjawo kiri tewabeerewo okukubagana empawa ku kyekyo nyizo kirifaalingako wabeere kolomako guwedde addressinga parliament atugamba alina obujulizi olumika ababbi parliament bwe basibuka ne mu bitongole ebimu bwe yabakwata ne bakwatibwa olwagirira amakooti nebata atuwadde kiri gyekiri naera ne kooti nabo balina eddembe lyabwe likewise nakyo njagala kireetako ku kino kyekimu ye alina obuyinza ssemateeka bwamuwa naye ate ssemateeka era omuyamwa omuntu nti nga tannaprovinga nti omusango aguziza talina kukola ki talina kubanga akwatibwa era mukyo naga nti yalagidde UPDF n'aba LDU ku kyalo agenda nakubongera emmundu bamuyambeko okukomya obumenyi bw'amateeka buno LDU yabalema n'okutongoza ngamba bano aba parliament okutongoza nga ekiwayi kyaba mukuumaddembe kiri mu mateeka tetumanyi mateeka kimu ekikolera still president asubira kwasa resources eggwanga omuli n'emmundu nakyo nga ate waliwo abaali balowooza nti kyali kya bulabe bano okuba nti babeera n'ebyokulwanyisa ng'ebyo ekyokubiri ebintu by'okubyalo bingi ebeerako honorable mulimu oli yajjagalira ku mukamakazi ku mukyala wange sobola okumusibako essango ne bamukwata byonna byeraliikiriza okuyunga section ku bannaffe esibo saba otandikira awo kakati abantu baffe abatuwuliriza ekisookera ddala wano mu Uganda tukozesa gye bayita common law system omanyi system zino ziri bbiri waliwo gye bayita civil international law ne common law system akati okutegeera ebintu ebyo obeera n'essomo ery'amaanyi ery'ekinyusi mu mateeka lye bayita jurisprudence yoba okeberamu ng'osunsula akati civil international law yo eyina principles zaayo on criminality yegamba you are guilty until proved innocent eyo ye civil international ki kakati common law system yegamba nti you are innocent until proved or pleaded guilty until proved or pleaded yes nga gwe kennyini ogambye naguzza olwobeera tokyali innocent obanga kooti mu nteekateeka zayo ne mu ntambuza yaayo mu kuwozesa ekizudde nti wakola ki waguzza kakati buli lwoba nga tonnatuuka ku ssa eryo obeera wenkanankanira ddala wakati mu kuwozesebwa n'omuntu omulala atalina nakimuvunaanibwa mu ddembe so obeera oyina kye bayita presumption of innocence ense oteekeddwa okuba kooti eyina okukutunuulira n'omulamuzi ayina okukutunuulira ng'alabira ddala omuntu atannazza kasango naaka kubanga tonnayogera nti waguzizza ate ne kooti tennakizuula nti wakoze eki waguzizza kati eyo ye principle oba ye general rule ffe mwe tutambulira mu Uganda kakati njagala abatuwuliriza mutegeere oba nammwe mwebuuze omuntu yenna atayina musango yeetaaga okubeera mu kkomera kubanga tannagamba nti ayina ne kooti tezinazuula nti akola ki agulina ateeberezebwa buteeberezebwa edda waliwo gavumenti zetusomako ng'eyamiini zaatuuka ekiseera nga mu kumalawo ebyobufuzi ebyokuwakanya omukulembeze w'eggwanga eyaliko nga n'omuntu akubanja adduka buddusi n'agenda agamba omupoliisi alinaanyeewo nti oyo akolagana n'abayeekera
bakiyitanga kuyunga section bamuyunze oyo musajja waawo bamuse nti kiki tali munange bamuyunze section nti akolagana n'abayeekera bano aba Museveni bamisomu bani bani so nolwekyo tetukkiriza muntu yenna kulowooza bulowooza nti wazizza omusango endowooza eyo yokka gwe neekugisaako eddembe libeera ewuwo waliwo n'abantu ababanga baagala kugoba abantu ku ttaka ng'ettaka omusajja alyagala naye kuliko ab'ebibanja 100 mwaka 5 beetaaga kuliyirira beetaaga kusooka etteeka ligamba Land Amendment Act 2011 egamba nti omukisa n'ogw'okwegula gusooka kuweebwa wa kibanja nga tonnaguzaani kasoma naye ggwe ate bakuguzizza kuba ggwe olyagala oyagala kubagobako onaonosibewo sengenge n'otandika nti waliwo omubbi eyattiddwa naye gana amaka 12 be bamuse n'oyunga section n'obatwala we banaaviira mu kkomera nga buli kimu ekyabo kijjeewo kakati jjukira omuntu w'ekibanja talina lupapula ebiseera ebisinga obungi kati bw'aba talina possession oba tali mu ttaka mwennyini akati agenda kuwaaba nga asinziira ku ki n'olwekyo eriyo n'abaagala okukola ebyo nga baagala kuwamba mataka baagala kubba bantu baagala tetusobola kukkiriza nga kooti tennazuula kituufu gwe muntu oyo kumusibira mu kkomera obutateebwa so nga ekyamazima eriyo abateeberezebwa okuba nga yazizza omusango nga kituufu era nga kituufu yaguzizza abo nabo tebabulayo naye ekyo kyekiteekesaawo okuwoza n'okuwolereza ebere minzaani n'olwekyo pulezidenti wa Uganda kituufu alina obuyinza ku poliisi ya Uganda kubanga ye commander in chief naye kino ekintu tekiteekebwawo kusalawo kwa poliisi ekyomuntu okuweebwa bondi kino kiri mu ssemateeka wa Uganda nti omuntu toteekeddwa mutereka nga talaba beewuwe nga tali wakaawe nga teyeeyagalidde n'omuteeka mu kye bayita ekkomera okusukka essaawa 8 bagezaako okukuliza ne bazaagala zifuula 72 naye essaawa 48 omuntu ateekeddwa okuba nga amaze okutwalibwa mu kkooti akati bano abapoliisi nga tebannasanyuka balina kye batamanyi bo balowooza nti olwo bakuwadde olukusa kasoma omukuumire mu kkomera lya poliisi paka okunoonyerezaako okutuuka okufuna charge sheet nga resident state attorney amaze okukkiriza nti bamutwale mu kkooti nti wekinaggwera wekitwala wiiki 2 tinyamuteeka mu kkooti mu kkomera lyange wiiki 2 nedda ekyo pulezidenti kyakoze kitegeeza poliisi eyina okukola ng'emirimu gyayo ne giggwa mu ssaawa 8 kweza ensonga era bw'eba tekikoze ffe tulina etteeka erikkiriza okugenda mu kkooti n'oteekamu application nti essaawa ziyiseewo omuntu wange tebannamuteeka mu kkooti n'olwekyo tusaba ateebwe kye bayita unconditional release ffe balooya tukisaba n'ateebwa buteebwa nga n'ebya kkooti ebya kyaji tebamukyajinze singa poliisi ebeeremereddwa okukola omulimu waayo mu budde okujjako nga pulezidenti wa Uganda agamba nti ebitongole bya poliisi bitandika ate obutakkiririza mu biragiro bya kkooti ekitegeeza nti awo rule of law evuddewo naye bw'ebanga ekyaliwo pulezidenti teyabuuliddwa kimala kumutegeeza nti obuyinza obugaana omuntu okuteebwa tabuyina obwo buli mu chapter ya 4 eya ssemateeka w'eggwanga fundamental rights inaliyenebo theya sacrosanctity tebikwatibwako gwe ne bw'oyagala okulagira otya ngwina kyeweyagaliza ne bw'obeera pulezidenti ne bw'obeera bano bapasita bano akwata ku muntu n'agwa nga mulimu omuzimu tokkirizibwa so n'olwekyo pulezidenti wa Uganda obwo obuyinza takola ki tabulina kakati obuyinza obwa LDU kwata amenya omusango amenya amateeka ne bw'ebanga LDU tennafuna kukkirizibwa gwe naawe Criminal Procedure Code Act ekukkiriza gwe omuntu owa bulijjo atalina butendeke bwonna kutegeera yazizza musango yadde okukwata emmundu okkirizibwa bw'osanga ng'omuntu agenda kuzza omusango gwe bayita obanga azizza omusango gwe bayita cognizable offense omusango nga singa gukukka mu vvi bakusiba emyaka okuva ku 3 okweyongerayo okkirizibwa okukola private arrest n'omutwala ku poliisi
omuntu wa bulijjo okkirizibwa era mu abantu wa bulijjo mbabuulira bwe mwesanganga muli agasajja 8 temugaana kukwata yamenye mateeka ne mumuddusa ku poliisi muyina obuyinza okwarestinga omuntu si kya poliisi yokka waliwo ne bagamba ne bajja nanawe tambulidde musango gwange nankwata nedda Criminal Procedure Code Act ekkiriza omuntu yenna private person era mu abakola amagaali ezigaali nzi mwandibadde nga muzikola kukwata mumenyi w'amateeka ne mumutwala ku poliisi nemubakwasa sikukubagana so nolwekyo ebyo mukkirizibwa kakati ate obanga gwe private person okkirizibwa ate olwo oligo batadde mu ki uniform ekitalimu na wasiza nga bamuyise LDU naye abakkirizibwa okukola ekyo so nolwekyo ekyo kyo kikkirizibwa naye access to justice olaba ffe mu mateeka singa gwe bakukwata ne bakukweka ne tunoonyereza nga tetumanyidde ddala wawooli oba ne bagaana okuleeta mu kooti waliwo ffe application gye tusobola okuteeka mu kooti gye bayita habeas corpus kigambo kiri mu Lulatini aleetebwe olw'ensonga zino wammanga esooka habeas corpus ad judicendum aleetebwe mu kooti awoze eyo naje mumukwekedde ennaku nyingi nnyo zigeze aleetebwe bw'oba tokoze kiri ekya unconditional release balooyo abasinga kye bakimanyi bakola kino ekya habeas corpus kyokka adjudicendum ajje awoze mubeera yonna oba ffe tumwetaaga ayina obujulizi ng'obujulizi obwo bw'ayina ekyamazima buyamba omusango gwange bamugaanidde bakoze eki ne tuteekamu era ekintu kyaffe ne tusaba kooti ekole orders for habeas corpus testificandum ajja testifyinge so abatuuliriza president wa Uganda ebyo ebiragiro bitebikola naye kino kyagamba nti nja kwogera ne chief justice kituufu osobola kwogera naye era nakola practice directions naye ezakafuluma zaali za 222 eziri ku the constitution bail guidelines for courts of judicature 2022 ezo ze yakola tayinza kusukkawo kubanga tasobola kola amendment chief justice tayina buyinza kukyusa semateeka tabuyina badde manye nampala w'abalamuzi balamuzi era yayinza ku issuinga era nga ze yakola ze bayita practice directions 2022 for all courts of judicature era yazikola nga ate nkambwe nnyo zikusobola okukumisa bailo kubanga z'amaanyi ezimu bw'ozitunuulira n'okeberako n'amateeka agakufuga kooti zino ento mwe batuusiza abantu baffe Magistrates Court Act like section 77 ogenda kulaba nga balinga n'abajama endinze naye nga yatambula mu ngeri ya kikugu n'azikola kakati ezo zeziriwo president wa Uganda kyalina okumanya nti omuntu okumubeeza nga tazeeko waka si kyekyo kyokka ekiremesa omuntu okuvunaanibwa naye omuntu singa kizuula for example ng'omusango gwe wakoze gwabadde gulimu violence otambula n'ebyambe wakatta abantu babiri naye kati bakukutte si kyangu gwe kufuna bail nti nga bw'okyawoza kubanga oyinza okwongera n'ottapa ki abantu n'abo obujulizi bwonna obubaddewo osobola okubukwatako so kooti zitunulira ebintu bingi nga tezinawa muntu bail zigamba nti ono abadde minisita wa internal affairs bandi bonna bakwano be avunaanibwa kino ekintu ateebwe nga tannagibwa mu ntebe eri tatabule okunoonyereza oba kitegeera abamu bakyamukkiriza namu interference with investigations kati singa kizuulibwa nti gwe osobola okutabula okunoonyereza gutufuna bail temubalaba nti tebamuwadde bamuzizaayo yes ezo kooti kizikola mu ndaba yaazo naye nga abatuulize era mulina okutegeera kiruma nnyo waliwo ekibba mwanyi kinene nnyo n'osanga nga baziwuludde abantu batandise okusula mu misiri gyabwe waliwo ekibba nte juzi nabadde ngoma no nasisinkanya omuntu mukulu nnyo bambi ng'olaba ente ze zikkuze zitambula yalina ente bweziti ayina bweziti naye ng'abasajja basimba loole ne kuvaako abasirikale babiri ne basongasonga emmundu mu bantu ne batikka ente ze ne batwala kakati omuntu alunze ente ye omulunzi w'ente abantu abamu tebakimanyi muntu yeerumya nnyo gw'okimanyi nti omulunzi w'ente asobola okusiiba ku ttale
nga talidde kantu konna kubanga amateeka agende kali kirale tukkirizibwa kukamira nte mu ttale nti onyweko sampolo njali kuluma awunguka mu kibeere era bw'osanga ng'omuntu ayina ebintu by'ayina mu kukola oli mu lutabaalo ate mu lutabaalo lwennyini oyagala kufuniramu oyo omanya nti tamanyi kalica gy'aliko tokamira nte kuki ku ttale tutale tokkirizibwa kakati omusajja yeerumiza asiibyeyo ajja kukama nga amaze kuddayo kakati ente gyakuziza okutuuka awo otikka otya ente eyo n'otikka butisi kuloole kyokka nate n'amata akikwewuunyisa ekikopo kya 1000 ente agirundidde mwaka mulamba n'olwekyo ekikola ky'okubba ebintu by'abantu nga bamaze obiggusa kimalamu amaanyi pulezidenti ayongere bwongezi kapasite za poliisi kunoonyereza omulimu gwa gavumenti tegutandika nga bamaze kubba gutandika nga tebannakubba neremesa okubba kati pulezidenti wa Uganda saagala osunguwalire eri gye kisemba obusungu butandikire eno kubanga mulimu gwa gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe njagala nnyo ndabe ku busungu bw'ayina kukubba emmwanyi n'okubba ente akoze ekyo okutereeza ebitongole ebikuuma ddembe biziyize okubba tuve mu fire brigade gavumenti eyagala nnyo ebintu by'okuzikiza omuliro naye nze njagala nnyo ekintu ky'okulemesa omuliro okubaawo prevention kubanga ne bonaagamba nti buli kyalo tukiteekeko tubamme ebbeyiru naye ente yabbiddwa emmwanyi zabbiddwa ne bwemukuumira mu kkomera ono omusajja sente z'abadde asuubira okutwazisa abaana be mu ssomero tayina mmwanyi bazibbye suubira nti enteekateeka baagikola gavumenti eyinza kukola take over ng'ekisoboka tesindise bakugu kusoma nga tekoze serious transfer technological and infrastructure nga tekoze study nga tetaddeewo institutions ezigenda okikola okujjako mbozi nga yeesuubira kikola nga justice abye mu kyaki ne katonda n'agiyamba naye nga nze ndowooza nti as a method of governance ate mukyala nga Nankabirwa nze mwesiga kubanga mmanyi y'omu ku baminisita by the way abalina obusobozi mu bintu bye bakola kulowooza nti kijja kutambula bannayuganda mwebale kumpuliriza bannaye embeera eno tugyebaliza nnyo bannanyini radio okubanga batuterawo omukutu guno kubanga tuwuliziganya era naffe tubasuubiza nti tugenda kweyongerayo waliwo enteekateeka simanyi era gye njagala mutegeere bannayuganda programu yaffe kigambo ku kigambo olunaku luno olwokuna lubadde lututawaanya nnyo kakati tugigyeko egenda kubeerawo okuva n'omwaka guno gutandise egenda kubeera nga olwakubiri saawa zezimu era nsaba abatuuliriza mutegeere mugikwate bulungi tugenda kutandika ate n'enkuba mpya saba basajja awangale nnyo muteregga Ssebuufu Bwango Lwatika